Alright, nga bulijjo weebali kubanga weekuumirako omukutu Kabuna Mawanga, omukutu ogwatala nga buli wamu nga bw'okiwulira. Era abagoberezi baffe tubeebaza nnyo okubanga mukyatwekuumiddeko nga mutufolowinga mugamba nti mukola kyamannyo baganda baffe. Essaawa zino eno nga bulijjo natera ng'okikola naye era kale kankikendeezeemuko nga United Arab Emirates bane mbaagala nnyo ng'emukiwulira, UAE community eyo bane mukola omulimu gw'amaanyi nnyo ng'emukiwulira. Nammwe ab'e Kampala wano sibeerabidde Rwanda, Nairobi mbaagala nnyo. Essaawa zino eggulu erininawo teddala okujjako lya mwana amanyiddwa nga Natalia Ozil. Natalia Ozil munnange atamumanyi, akola ku TV emanyiddwa nga NBS n'okusanyuka, aweereza program emanyiddwa nga Uncut. Program eno ya lugambo, takola yekka, akola ne mwana muwala amanyiddwa nga Zahra Toto. Kakati ye Zahra Toto alina radio gy'akolako emanyiddwa nga Next Radio eya Next Media. Ate ye munnange Natalia Ozil alina radio gy'abadde akolako emanyiddwa nga Radio 4. Radio 4 eno ya musajja waffe amanyiddwa nga Balam. Promota Balam abasinga tumanyi bulungi nnyo. Alina ebibugaga bingi munnange ne Sudan eyo alinayo Radio 4 era alinayo ne TV emanyiddwa nga TV4. Alina TV ne radio era mu Sudan. Nawani nabadde alina radio emanyiddwa nga Radio 4 esangibwa awo Ekyanja. Esangibwawo Entinda. Kakati essaawa zino wenjogerera Natalia Ozil amaze okubanga agobebwa. Natalia Ozil abadde alina program gy'akola emanyiddwa nga Kikomando, era mweno program kigambibwa okuba nti agobeddwa ku radio ne munne gw'abadde akola naye amanyiddwa nga DJ Zil. Kigambibwa okuba nti nno ye ekyagobeza Natalia Ozil kubanga talina kyayongedde ku radio okuva bwe yajja. Radio tefuna bagoberezi, radio kwegamba tekyakolera ddala nsimbi okuva bwe yajja eyungako. Kobo management negamba wannyo waawo katukwesonyiwe, era Natalia Ozil ne bamugoberawo. Essaawa Natalia Ozil gakaba gakomba. Ate ye munnange ekyagobeza ono DJ gw'abadde akola naye, ekyamugobeza teri kirala okujjako kwe kubanga abadde anywa omwenge n'agangayira wabweru w'ekizimbe radio weeri. Abantu ne bayitawo ne bagamba oyo ne DJ akola mu Kikomando ne Natalia Ozil muyooyo, nga ate n'okunywa omwenge anywako mubi nnyo nnyo nga bw'okiwulira, n'agwa n'ekkubo n'alako okubanga awemula abantu. Era kigambibwa okuba nti omwenge gwe yasembayo okunywa gwali mubi nnyo era n'avuma abantu ku beach gye yali. Ate munnange si bano bokka abakozi bagobye ku Radio 4, kwabaddeko omukozi omulala muwala abadde akola entertainment news. Naye kigambibwa okuba nga yagobeddwa alina ebyekisulu bye yakola. Kigambibwa okuba nti yali mu kivulu ekimu ekya musajja mukulu amanyiddwa nga Byebekul Big Size, n'avaayo ng'ali mu yunifoomu ya Radio 4. Byebekul n'agamba nti nno njagala omuwagizi wange omu ankwate wonna wonna w'ayagala. Omuwala ye olwavaayo yatuukira kasolo ka Byebekul n'akakwatako. Ono omuwala asoma entertainment news yakwata kasolo ka Byebekul. Radio 4 negamba tetulina bakozi bampisa bannange, era naye nemufuumula. Subscribinga, likinga, don't forget to comment. Abakozi banene kye bakola kyali kituufu oba babagobedde ensonga.